Bana abafere b'Emmengo tebannakimanya nti Ben Kiwanuka yabawangula dda mu mwaka gwa 1966. Oluvannyuma lw'emyaka egiri mu 5 balowooza nti bakyalina wiini ku Ben Kiwanuka. Naye Ben Kiwanuka gwe mulowooza nti mumuyinako wiini, Ben Kiwanuka yabawangula emyaka egisoba mu 5 emabega, kubanga ensonga ze yabagamba zonna zaatuukirira mu mwaka gwa 1966. Bwe kiba nga Ben Kiwanuka ye yali omukyamu, Obote yabakola atya? Obwakabaka bwawerebwa emyaka emeka? Obukyamu bwa Ben Kiwanuka bwamuvaawa? Kubanga Ben Kiwanuka yali omusajja yalengerera ewala. Nakimanya nti kino ekifo mwe baagala okuteeka Ssaabasajja Kabaka bamutaddemu nga nseenene. Enseenene bw'erengera ekitangaala erowooza nti kyonna kibeera kya mirembe. Era eyagala kubuukira wakati w'ekitangaala ekyo naye ne yeerabira nti ekitangaala ekyo kyeri mu kuyayaanira kigenda kugikkiriza wansi mu pipa. Abaganda wakati mu kugoba Ben Kiwanuka ab'omu Gyenkaaga n'okwesembereza Dr. Paul Milton Obote, mumbuulire mwaganyulwa, mwafiirwa. Ben Kiwanuka yali mukyamu ng'Obote ye mutuufu, oba Obote ye yali omukyamu nga Ben Kiwanuka ye yali omutuufu? Obote ye yali agenda okulumirirwa ennyo Obwakabaka bwa Buganda okusinga Ben Kiwanuka omwana wa Buganda. Era lwaki omwana wa Buganda buli lwajjayo ennimi n'okulaga nti asowodde, abamulwanyisa bava mu Buganda naye nga balaga nti balwanirira nnyo Namulondo? Naye wakati mu kumulaga nti balwanirira nnyo Namulondo, mwaka gwa 1966 omuntu gwe baatwalira Ssekabaka Muteesa mu lubiri lwe baamunaanika, n'amuwaŋŋangusa, n'atakoma ku ekyo. Mu Gwenkaaga mu 9 n'amulumba e Bungereza, n'amusaanya wabaaye. Ku bafere b'Emmengo ne Ben Kiwanuka ani alina wiini? Oŋŋamba otya nti Ben Kiwanuka yali mukyamu ng'ebintu bye yakulabula byonna byatuukirira? N'Obwakabaka ne butuuka okusaanawo okumala emyaka egisoba 27 nga ne kati wadde bagamba nti weebuli, naye Obwakabaka obutuufu bwakoma mu mwaka gwa 1966. Abaaye, obukyamu bwa Ben Kiwanuka buno bwe mwagala okulaga Abaganda bwe buli ludda wa? Era lwaki buli muntu gwe mwagala okulwanyisa mwagala okumusiiga ekifaananyi kya Ben Kiwanuka? Ekifaananyi kya Ben Kiwanuka si kikyamu, naye mmwe abakiwandiikako mmwe mwakiwandiikako ebikyamu, kubanga Omuganda omutegeevu alina ku magezi yalitegedde nti Ben Kiwanuka yawangula abafere abaali Emmengo mu biseera ebyo mu mwaka gwa 1966, era yasiigira ddala ekifaananyi nti bano baali tebayagaliza Buganda, wabula baali baagala kusaanyaawo Buganda. Kakati olunaku olwaleero enjiri eri mu kutambuzibwa yeya Ben Kiwanuka yakomawo, nga yakomerawo mu Kyagulanyi, naye nga bakireetera mu perspective y'omuntu mbu ate oboola Obwakabaka bwa Buganda. Jjukira bagezaako nnyo okusiiga ekifaananyi nti Ben Kiwanuka yatyoboola Obwakabaka bwa Buganda. Kakati bw'olaba Omuganda ali prominent Emmengo awo ng'avuddeyo ne statement eraga nti Kyagulanyi ye Ben Kiwanuka w'omulembe guno, abeera ali mu kusiiga kifaananyi nti Kyagulanyi atyoboola Namulondo. Nti Kyagulanyi tawa Bwakabaka bwa Buganda kitiibwa. Bagenze okulaba abafere b'Emmengo nga n'okwemala tebeemala, ne bafunawo ne kujja eppangisa erikulembeddwa Dini Lubowa Sava okusiiga ekifaananyi nti Kyagulanyi alaba Namulondo mu kamwa. Naye nga Dini Lubowa Sava omuntu y'omu gwe bawadde eddiiru eyo wattu, gye buvuddeko ye yatandika emboozi y'abalongo ba Maama Nnaabagereka mbu ba Mayiga. Abaaye, ani yamutuma? Kubanga okkeera n'okola statement nti abalongo ba Maama Nnaabagereka ba Mayiga, obeera tovumye Mayiga, wabula obeera ovumye Ssaabasajja Kabaka n'owemula ne Maama Nnaabagereka. Era nze kennyini nze yavaayo okulwanyisa vidiyo y'okujaanikula ne mugaa byonna bikole, naye tokkakkanya Nnamunswa, towemula Maama Nnaabagereka. Mbuzi lwefa lwemanyi bannannyiniyo. Guno omukago ogubagasse, olowooza gubagasse leero oba bulijjo bazannyira munda okusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda nga bafuula Mayiga Kabaka nti atuuse ne ku mbeera ezaala mu maama?
nga ye temwamuyise kusooka kwetonda okutandika okubakolera era muntu kyasaanyawo namulondo okusinga statement ng'eyo ezingiramu namunswa n'okumufuula ssekibotte ewe muliramu maama Nnaabagereka. Kituufu Ben Kiwanuka yakomerawo mu Kyagulanyi era njagala okukikkaatiriza nti Ben Kiwanuka yakomerawo mu Kyagulanyi naye ku mulundi guno yakomawo kutereeza byafaayo bye. Njagala okuba akafaananyi. Kyagulanyi alina akazindaalo ne bwe katabeera ka mainstream media. Kyagulanyi alina abantu abamwagalira ddala nga mwe muli ne babbuloga nga Kyagulanyi ne kyatavuddeeyo kwogerako. Abbuloga basobola okukimalanga. Oli n'atasanga nsonyi kukwata kazindaalo ng'agenda kwogerera omuntu gw'amanyi nti asobola okwewozaako, ng'agenda kutemajjako omuntu ekigambo ky'amanyi nti asobola okukyenaazaako, naye era ye n'atasanga buzibu. N'agamba kankole enkola ya konkona muti mbojje mpolampola oba olunaku lumu kirituuka abanne bakikkiriza. Kyagulanyi aleese ebisiyaga mu Uganda. Kyagulanyi akolagana n'abasiyazi. Kyagulanyi ali ebisiyaga. Eggwanga bwe muli wa Kyagulanyi mugenda kuba mutongozza ebisiyaga. Ku bino ebisiyaga ebyandadde olwaleero mu buli kivvulu ng'abasiyazi baweebwa nnyo pulatifomu nga ne TV ya Natasha NBS ne Sanyuka TV muwala wa Museveni etuuka okuleeta abasiyazi mbu simanya modolo bajje bamotivating oba bamotivating ekyatunula ng'enjoka bamuleesa motivating. Abasiyazi baweereddwa nnyo platform, ebisiyaga byandadde nnyo mu kaseera kano naye kuba akafaananyi nga Kyagulanyi teyalina muzindaalo gwewolereza tekyaligenze mu byafaayo ku bino ebisiyaga ebyandadde nti Kyagulanyi yaleeta ebisiyaga mu Uganda. Golowooza eno statement senga bagamba Ben Kiwanuka yalisobodde okugyeyambulako? Teweerabira nti edda abasajja be balina full control eya radio y'eggwanga. Kaŋŋambe radio Uganda yaliwo mu biseera ebyo era ng'omuzungu n'ab'emmengo n'obote kwe basinziira okuyisa propaganda waabwe nti Ben Kiwanuka akkakkanyizza Ssaabasajja Kabaka Muteesa. Ben Kiwanuka tayagaliza Buganda naye nga musajja wattu Ben Kiwanuka tayina kazindaalo wasobola kwewolereza. Ne bw'anaafuna abantu bagende nga bagenda nju ku nju oba mu ngeri ya mani oba eya analog bamuwaayira era akawungeezi nga radio Uganda bw'eba esobola okuddamu ekintu kye kimu nti Ben Kiwanuka yayisizza Muteesa amaaso. Olowooza nti Ben Kiwanuka yali asobola okusimattuka ekikwe ekyamuwandiikibwako? Oba olowooza nti bye bayogera ku Ben Kiwanuka bye byali ebituufu nga basobodde n'okubyogera ku muntu gwe bamanyi nti asobola okubyewozaako? Olowooza Kyagulanyi senga yali ku mulembe gwa Ben Kiwanuka nga Kyagulanyi ye Kiwanuka ow'ebiseera ebyo nga bamutemajjizzaako ekigambo nti gwaleese ebisiyaga okolagana n'abasiyazi ku bino ebisiyaga ebyandadde mu Uganda ebyafaayo byali tebimaze okuwandiika ku Kyagulanyi nti ye yatongoza ebisiyaga mu Uganda. Ono Kyagulanyi emiizaani entuufu kw'olina okupimira ku byakolwa ku Ben Kiwanuka. Ono Kyagulanyi emiizaani entuufu kw'olina okupimirwa ku byayogerwanga ku Ben Kiwanuka. Kubanga Kiwanuka baamwogerangako ebitalabwa, baamwogerangako by'atasobola kwewolereza, baamwogerangako ebintu baamusiiganga enziro oba baamusiiganga langi embi gy'atalina mafuta gaginaazaako. Bwe baba basobodde okugisiiga Kyagulanyi ku mulembe nga buli omu asobola okubeera munnamawulire nga ne radio Uganda ne bweba tekuwadde, nga UBC ne bweba tekuwadde, zi mainstream ne bwe ziba tezikuwadde, message yo esobola okutambulira ku mikutu emikwanira wala naye era ne batasanga buzibu kumuwaayiriza na kumutemajjako kigambo nti alwanyisa obwakabaka bw'e Buganda, akkakkanya Ssaabasajja Kabaka, atongozza ebisiyaga mayisa g'e Buganda. Kyekyakolwa ku Ben Kiwanuka oyo ate ayina mumwa? Bimeka ebyatemajjibwa ku Ben Kiwanuka ate ayina muzindaalo? The question is,
abawandiika ebyafaayo bya Ben Kiwanuka be abamwagala oba beebeera abaali baagala okumuwandiikako ng'omuntu eyalengeza Namulondo, oba singa Ben Kiwanuka yaweebwa omukisa okutangaaza ku bimwogerwako nga tebinnafuuka byafaayo. Ebyafaayo bya Ben Kiwanuka byali badde nga bw'obisoma olunaku olwaleero okumanya bajjeggeera ngenda kukiddamu. Abavuma Ben Kiwanuka Emmengo be bamuwaanira mu ddipi. Abavuma Ben Kiwanuka Emmengo ate olunaku olwaleero be bantu be bamu abamuwaanira mu ddipi. Abaaye Ben Kiwanuka yalina kkala bbiri nge wansi mulungi waggulu mubi, amagulu gaali malamu, ng'omutwe mufu, era nziramu okubuuza bwe kiba nga basobola okuwaayiriza Kyagulanyi ku mulembe guno oguliko obuzindaalo obutoziirana, ebiseera ebyo ng'akazindaalo waliwo kamu kyokka ng'ate akavunaanyizibwako y'oyo ali mu kukonjera. Biki ebyakolebwanga ku Beeni? Bimeka ebyayogerwanga ku Ben Kiwanuka? Ben Kiwanuka yakomeddewo mu Kyagulanyi okutereeza ebyafaayo bye, era y'ensonga lwaki olaba obulippo obwatega Ben Kiwanuka mu kizikiza, kubanga by then ensi yalimu ekyali nzikiza nga tewannabeerawo bitangaala kumanyisa nsi ku kiki ekigenda mu maaso. Olaba babikolera mu kitangaala, ensi yonna eraba ku mulembe guno ng'amataala weegali mangi nnyo. Bimeka ebyakolebwa ku Ben Kiwanuka mu kizikiza? Ben Kiwanuka yagezaako okukomerawo mu kifaananyi kya Kayiira, naye ekifaananyi kya Ben Kiwanuka ne kigaana okwandaalira obulungi mu Dr. Andrew Takome Kayiira, kubanga waali ebuuzizza bwe tuba nga twali mu lutalo lwa kiyeekera ng'Abaganda olw'obusungu so olw'eggwanga. Nkiddamu, Abaganda tetubeerangako mu lutalo lwa kununula ggwanga, twali mu lutalo olw'obusungu. Kyova olaba ebintu ebisinga twabikoza busungu, ne kandidenta twamulondesa busungu, oba omukulembeze wa revolution bamulondesa busungu. Naye weebuuze, UFM bweba yaliwo ng'ekulembera omwana wa Buganda Dr. Andrew Takome Kayiira, lwaki Dr. Andrew Takome Kayiira bamayanja nkanji Yowash tebamutwala e Bungereza n'asisinkana Ssaabataka Sseggwanga Katirono ne Muwenda Mutebi owookubiri? By then yali Ronnie Ssaabataka. Lwaki mwagenda mukaalakaala n'akaguta omuntu ne mumanya nti si waamu mmwe, n'atakoma bukomi butabeera waamu mmwe, naye nga yaliko n'erinnya nti akaguta? Nazzikuno ekigambo mannya mu Buganda kyabeeranga kikulu nnyo. Nkiddamu, Nazzikuno ekigambo linnya mu Buganda kyabeeranga kikulu nnyo, nga bw'ojjanga yeggwe Najjalwambi nga tukimanya nti kitaawe yafa okyali munda ya nnyoko, nga bw'ojjanga yeggwe Kitaakule tukitegeerawo nti olabika watta nnyoko ng'akuzaala, omukuba omutwe n'omutta, oba wamusamba tteke ku mutima n'omutta. Amannya gaatambuliranga mu nsonga. Kityamuweesi, Aligaweesa, amannya gaatambuliranga mu nsonga, era erinnya kyabanga kintu kikulu nga tetunneetegereza na mayisa go twasookanga kupimira ku linnya ly'Abaganda abaaliwo ebiseera ebyo. Akaguta baakatwalira batya Ssaabataka, era baamatiza batya Ssaabataka okujja okukampeyingira akaguta nga akaguta kategeeza mulambe waffe, ne balekawo omukongozi wa Kabaka muzzukulu wa Kayiira Gajuule, Dr. Andrew Takome Kayiira. Ben Kiwanuka yagezaako kumulisa mu kiseera ekyo, naye teyasobola kwandaala nti era bano baleseewo Muganda munnaabwe, bagenze n'oli, naye era gy'ali bakomya tewagenda kubeera watona abaaye. Mwabalekanga abammwe eva ne mugenda n'abala temukooyo okukozesebwa ng'obupiira bugali mpitawa, babakomezzaawa, era babaleetera bakandidenta ng'abo baba baagala kwongera ku Buganda
oba babeera bali mu kusaanyawo Buganda eyakaalakaala ne Dr. Paul Milton Obote okumutwala mu lubiri lwa Ssekabaka Muteesa baamunaanika ye mutuufu nga Ben Kiwanuka yagamba nti Ssaabasajja Kabaka waliwo ekintu kye bali mu kupangira n'ebyafaayo kakati bikyamulaba nga ye mukyamu. Kiwanuka yali badde omukyamu mu kaseera kubanga temwali bategeevu kimala, naye wakati nga mumaze okulaba Kiwanuka nga mumaze okulaba Dr. Paul Milton Obote byakoze Ssekabaka Muteesa oba byakoze Kabaka Muteesa kubanga by then yali akyali Kabaka ali tannafuuka Ssekabaka, byakoze Kabaka wammwe mu 66 n'amuwaŋŋangusa n'amulumba ne mu bwaŋŋangusa oluvannyuma lw'emyaka 3 ogw'enkaaga-mu-9 n'amuttirayo. Abaayi ne kwolwo temwejjeerera Ben Kiwanuka kankubadde tuli basiru ne tusobola okubeerako abagezi nga tuyita mu kulaba ebikolwa nga tuvudde mu hiyase. Oli bw'abagamba nti Ben yalaba Muteesa mu kamwa ng'amulabula obutagenda na Dr. Paul Milton Obote era ng'amulabula nti kano katego baagala kuttirawo buttizaawo kubanga omuzungu yakola ekintu kye nga Muteesa bw'amala okuzindibwa ng'eri e Bungereza bakumayo ekitangaala nga gy'agenda okuddukira naye ng'ate bagenda kumumaliriza. Abaayi Ben Kiwanuka ne mu 66 nga mumaze okulaba ebiguddewo biyinza okuba tebyabakanga nnyo nga mwasigazaamu akakunkuna ku Ben Kiwanuka naye ne mu 69 kutaliiwo omwana wa Irene, taliiwo twamuziika na Juzi, taliiwo omulongo omuwanvu. Temwamala kwejjeerera Ben Kiwanuka n'okukimanya nti bano abaatwala Obote ebaamunaanika be balabe ba Buganda namba 1 era mu byafaayo wakati nga musiga ekifaananyi nti Ben Kiwanuka yali mukyamu nnyo. Ben Kiwanuka yali kyakwesittala eri Obwakabaka bw'e Buganda. Mu byafaayo byo nga sirabamu baakulembera Dr. Paul Milton Obote kumutwala baamunaanika. Kuba eyo y'entandikwa y'okugwa Obwakabaka bw'e Buganda tebwavaawo mu myaka 27 gyokka. Obwakabaka bw'e Buganda okuva mu mwaka gwa 1966 paka olunaku olwaleero tebuddanga. Tubuzaayo emyaka 2 gyokka okuweza emyaka 6 ng'Obwakabaka bw'e Buganda obutuufu tebuddanga kubanga nennyinimu akyogera lunye nti baatuddiza Obwakabaka obutaliko buyinza era obutalina mutwe. Kyova olaba buli kiseera mu bigambo byayogera nnyo ekigambo Fedro Mayiga n'avaayo n'ajja n'amuwakanya oyo mbu ye tawakanya Bwakabaka bw'e Buganda. Obwakabaka bw'e Buganda bwavaawo obutuufu mu mwaka gwa 1986. Abaaye lwaki mu byafaayo e Buganda bye baagala okuteekawo ebyasaanya Buganda oba ebyakkakkanya balaga byafaayo byakkakkanya Ssaabasajja Kabaka mu ntegeera yaabwe, tebalaga byafaayo byasaanyawo Bwakabaka. Mu byafaayo bye muli mu kuwa ensi mutulage ani yakulemberamu Obote yakuba Obwakabaka nga ne kati tebuddanga okugenda mu lubiri ebaamunaanika. Mu byafaayo by'abasudde Buganda nga ye taliimu. Abakungu bonna abaatwala Obote okumukalaakala sina kumutwala kwali kumukwalaawala nga bagenda bamutona amaganzi ne bamuyingiza olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka e Luweero mu baamunaanika mu ssaza lye ery'e Bulemeezi. Baliwa mu byafaayo bya Buganda ebibi kubanga abo kyekisumuluzo ekyasaanyizaawo ddala Buganda entuufu eyatwesiimisanga amata obuta, eyakulukutanga omubisi wakati ne mu nsonda nnyinimu mwe yalina obuyinza obw'enkomeredde era yalina n'esse. Lwaki Ben Kiwanuka eyawakanya abaatwala Obote ewa Muteesa ye mukyamu wabula abaatwala Obote ewa Muteesa oluvannyuma Obote n'awaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka Obwakabaka n'aweera n'amulumba ne Bungereza omwana wa Irene n'amuttirayo. Mu byafaayo bya Buganda baliwa? Bannayuganda bannange by that time kye baakugamba nga kye watwalanga oba kye baakulaganga kye watwalanga kubanga sosi y'amawulire yalinga emu. Naye njagala okubategeezaako mwenna ku mulembe guno si buli kye bakugambye nti ky'olina okutwala
ku mulembe guno abantu tubateereddewo ebitangaala musobola okulaba ettabaaza eyaka nnyo naye amukono sitadooba naye amukono eyaka nnyo esobodde okubalaga abalabe ba Buganda gwe bw'olaba Mayiga akeera ku makya n'akola statement obukotooto w'abantu bonna ayaniriza owa DP ayaniriza owa NRM n'ayaniriza owaki maama ennyumba yaffe tugenda kuggulira emiyaayo enseke kuba statement yali baddemu useful naye wakati mu kugikomeka n'akookerako naye era alafuubanira enfuga eri mu mateeka weewaawo bonna abaana babe naye era alafuubanira enfuga eri mu mateeka etatyoboola ddembe ly'obuntu Mayiga akaalakaala Museveni amutembeete Mmengo ayina enjawulo n'eyakaalakaala Obote amutwale mu lubiri ebaamunaanika eyakaalakaala Obote okumutwala mu lubiri ebaamunaanika mu byafaayo taliimu ebibi ninga nene ekigo gye tuli obwakabaka okugwa Museveni si atandikiddeko kubba obwakabaka ye asaanyizzaawo busaanyi nkiddamu Museveni si asoose okkuba obwakabaka oba si atandikiddwako okkuba obwakabaka ye asaanyizzaawo busaanyi kyokka ye lwakuba busaanyizzaawo mu ngeri eri simaati abusaanyaawo oli contented abusaanyaawo kuse abusaanyaawo bakuggulira oluggi Obote n'omuzungu be baatandika pulojekiti eno Beni Kiwanuka n'agirabuukirira n'asaba Ssaabasajja Kabaka entebe eyo ogenda kuyingira mu byobufuzi ebyokulaba mu kamwa afuta okulabibwa mu kamwa ofuuka okuba nga tokyatiisa bwe banaamala okukiraba nti tokyatiisa balyoke bakusaanyeewo awo nno we waava n'enjogera Ssenkaggale gwali owuliddeko Ssenkaggale wa NRM ndowooza Ssenkaggale omupya n'aba wa Nuupu kubanga kye baagala okusiiga wali owuliddeko Ssenkaggale wa FDC Ssenkaggale abeera wa DP kyava ku Beni Kiwanuka Ssenkaggale akajjadde n'alaba nnyinimu mu kamwa naye wakati Ssenkaggale mu kukajjala mmwe kye mwayita okulaba nnyinimu mu kamwa mumpe ku Juice eyava mu kutambula n'Obote mu Abaganda abaaliwo ebiseera ebyo mumpe ku Juice eyava mu Abaganda abaaliwo ebiseera ebyo mu kutambula n'Obote enkwe enge effubitizi byeyolekera mu kusalira Beni Kiwanuka omusango kyokka mu bujjegga Beni Kiwanuka kye yalagula ne kitaweza yadde emyaka 10 ne kituuka after only 6 years or 4 Beni Kiwanuka ebyafa bimuganya okubitereeza era mukyamukozesa ng'ekyokulabirako ekibi eri Obuganda temusobola kunoonyaayo yatwala Apollo Milton Obote baamunaanika n'akuba olubiri mu 66 ye temusobola mumuteekawo ng'ekyokulabirako ekibi eri Obuganda era ayina kuba Beni yejjeerera emyaka tugenda kuweza 6 mwaka gwa 2026 bukya Beni yejjeerera ne banna abajjegga abasirusiru abawumbatuutu abatalina magezi baagala nnyo okusiiga ekifaananyi nti Beni mubi era ne babaako ne gwe baagala okulwanyisa baagala mulwanyisa Beni sitayiro ne Beni bw'aba yakugamba nti tetugenda na muntu ono bannange nakkuba mu 66 n'Obwakabaka n'abuweera ne gye buli eno nga bwavaawo dda bwasigaza linnya kwekyo ekikulowooza nti ono gw'oyita omwana wa kitaawo gw'osembeze wakola okuba oyagala okulya nkuziba buli gw'olabadde yeetisse tomanyi oba yeetisse bizimba oba yeetisse malogo oba yeetisse mayute oba yeetisse ki oba yeetisse matalo oyaniriza bwaniriza kubanga enju yammwe temuli kkubo buli kiyenje kiyita buli mbwa eyingira embwa yalingidde ng'ogiwadde amateeka nti naye wadde okuyingira oyingira n'ennyama tebagibba wano tulya bifumbe wano tetulya musaayi wano tukola bwe tuti tetukola bwe tuti wabula muyingiza buyingiza ng'era ab'omujenkaga bwe mwayingizaani Obote ne weesanga nga Beni yakulagula ekyatuukirira mu byafa bya Buganda omulemizzaamu ng'omubi
nga wabula abatwala Obote bamunanika bo tetubamanyi muganya okubateeka mu kifaananyi mubalage ng'ekyokulabirako ekibi wabula mutaddeyo Ben yakomyewo mu Kyagulanyi Ben ali mu kutereeza byafaayo bye ate mmwe bakagimu mwe batabani ba Ben Kiwanuka oba nammwe mwawunga bwe mukolaakolako ne Museveni oba kukolerako mu gavumenti ya Museveni kwabawunza kitammwe ne bamwogerako ebyo byonna amazima mugamanyi bwe muba temugamanyi mujje mutwebuuzeeko tugababuulire kusinziira ffe ku research gwe tukoze ate tukyayinawo ne bajjajjaffe abaalwana abalwanyi nga tugenda mu biseera by'obwetwaze bamanyi bingi mujje mubeebuuzeeko naye kagimu naawe otuuse kaddiwo ogenyezza nga totereza byafa bya kitaawo nga tokubiranga nsi toki ku byafa bya kitaawo nti abamuvumira emmengo ate be bamuwaana mu ddipi Ben yejjeerera mu 66 era byonna ebyaddirira ye history ono gwe tuli mu kusoma Obote yalumba obwakabaka bw'e Buganda abamuyambako okubulumba bali ludda mu kifaananyi kubanga Obote teyalumba bwakabaka bw'e Buganda ng'akozesa balaŋŋo teyabajjaako kolo be yakozesa okulumba obwakabaka bw'e Buganda oba bamusomera map ku Muteesa butya bwagenda okukubibwa bali mubatuweeko mu byafaayo kubanga mubamanyi era abawaŋŋanguka abasenguka ne bava mu kabaka yekka nga Muteesa agenze ne beegatta gavumenti yayo pisera ne baweerezaamu n'abamu nga ba cabinet ministers mubatulageeko ebyafaayo biboogereko muli wano muleekaana nga jjaazi mubula kuwanka mu mannyo mutuuse n'okuwa ddiiru omuntu eyawemula maama omuntu eyalengeza Ssaabasajja Kabaka mbu Mayiga yazaala mu maama abalongo ekivume ekyo tekiba kivume eri Mayiga wabula kiba kivume eri Namulondo kuba kuwemula eri maama bano abamukomezzaawo mu ppule si be baamutuma olwasooka okuyisaawo statement eyo kubanga ekigendera kya Mayiga kyakwefuula nannyini mu kyova olaba ne Ssaabasajja nga toli musigire Kabaka tabeera na musigire ya buli wajja nze Kabaka ow'ebweru omukopi oyo nze Kabaka ow'ebweru kakati wuuyo yatuma bannamawulire n'okusiga ekifaananyi nti beene waakoleza naye waakoleza mu kibya era temumulaba nti mulabe wa Buganda temunnamulengera nti mulabe wa Buganda Mayiga temumulaba mwe eva mubeera ku baana ba Buganda mukyokooza mubeera ku baana ba Buganda mukkakkanya omukisa gwa Ben we gwabasubwa biki ebyaddirira Kyagulanyi bw'abasimattuka mmwe Abaganda Kyagulanyi n'abasimattuka waliwo akaseera akagenda okutuuka mwesiimise ffe abali babaafa edda ekyo nkibabuulidde mwesiimise ffe abali babaafa edda muddidde abasajja be tutamanyi bufo bwabwe na buddobe mufudde ensonga abaana ba Buganda abakongojja ne Ssaabasajja Kabaka mubafunyizza mubagongobazza abaayi eyatwala Obote baamunaanika ye yayamba Buganda oba Ben yali amuganya okugendayo yali asabye aleme kugendayo ye yakosa Buganda mwebuusi tuli mu kiseera ekyekitangaala ekituufu kiri nti obulipo bwonna obwategebwa Ben buli mu kutegebwa Kyagulanyi oba obulipo bwonna obutegebwa Kyagulanyi bwategebwa Ben enjawulo eriwo we babutegera Ben teyayina bwewolerezo teyayina bwetuusizo yadde obwetaasizo kyokka ate ye Kyagulanyi n'aba wa mukisa waakiri alina omuzindaalo ogusobola okujaabulula ebimwogeddwako naye olaba tebatya kubimwogerako ku mulembe guno ng'asobola okujaabulula teebereza singa yali mu mulembe gwa Ben singa tagenze mu byafaayo bya Buganda ng'eyaleeta ebisiyaga mu mpisa zaffe n'ennono singa tagenzeemu n'ab'emmengo be bamu kubatambuza message eyo Bwanika Mpuuga ani ate Bwanika bw'ayogera Mayiga yaba ayogedde munnange
Mpuga bwayogera Mayiga yabayogedde munnange juzi nawulira avaayo mbutulafuubanira nnyo ettutumu nabiki naye ekintu ekirina okulafuubanira gwatava mu mawulire ani akusinga okwagala ettutumu golowooza yingirya jjabbi walusimbi tewali mizindalo gisobola mmutunulamu ofuuka buloga n'ekitiibwa ky'obwakatikkiro wakyonoona buli budde oba mu kuzunga kungu katikkiro munene wowaawa omukopi gwe munene owaawa mukulu ne taito yagiwamba ne Facebook page ye ne social media handles ze zonna yateekako mbu Katikkiro Mayiga taito erinnya taata we yali kuoba yali jjajjaawo oli ewaŋŋamyamu otya bwe basinziiraawo we basanya abaana ba Buganda kuba abaana ba Buganda mu bufunze yo Buganda eringa enkolimire nteriba nawaayo kubanga ne mu kyekinaana era Kayiira bamulemesa Kayiira yawamba ekibuga Kayiira nga yalina okubeera president buuza ekyakolwa Kayiira Museveni alangirirwe nga yawangudde olutalo era lwaki ku byafaayo bya Kayiira bakookerako nti yali mutamiivu olunaku lwe baawamba embwa z'emmenge ezo enferesuuti ez'ebimerereza emmengo Kayiira alwanidde emyaka 5 Kayiira tokosezza emmundu emyaka 5 mbu ku ssaawa ng'eyidde lwe yanywa n'asumagira nga tebannamulangirira mbu yanywa nnyo mbu Kayiira yali mu bakazi Kayiira yali mwenge bano abasajja mu buli kye bakola omuntu bamukookerako amawulire amabi agakkakkanya credibility ye nammwe Abaganda ne mubikkiriza nti Kayiira alwanidde emyaka 5 ng'ayita mu masasi abalwanyi be bafudde ye kennyini akubiddwa ku masasi agenza jjanjabiddwa ye kennyini abonyeebonye asuze mu kibira emyaka 5 oba emyaka 6 Kayiira ku lunaku lw'okuwamba nga amagye ge gamaze okuwamba nga tanneerangirira mbu yagenda mu bbaala kunywa mwenge n'abakazi kwesanyusa gebyo bibabawo ebyekijjegga ani yaggalira Kayiira ng'amaze okuwamba Kampala era ani amukookerako amawulire ag'amabi nti yanywa omwenge ku lunaku Mulindwa lwe yalinda emyaka egisoba mu 6 tituli babinkukkuluma nnyabo uzeeyo nnyo emabega naye nga njagala bategeeza kituufu Ben Kiwanuka yakomawo naye yakomawo kutereeza byafaayo bye